Kale mwena bali ku nkutogwadde stroke twagala nnyo mwe bali kubanga ate amutugoberera Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi tukuddiza ekitiibwa n'amatendo twaniza omwoyo omutukuvu ajatulungamye mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde amiina. Kale n'olunaku olwaleero mbalamusizaako mwenna olutalo lukyagenda mu maaso wakati wa Ssennyonjo ate n'abasumba mu ggwanga Uganda era omusumba Kiganda gye buvuddeko awo yakubye olukuŋŋaana lw'abannamawulire n'ayogera nga ye akulira simanyi pastor whatever balina bigundi byabwe eyo n'alirizinga statements era n'asaba gavumenti eveeyo ereme kwesirikira ekyali e Kenya ate kituuka wano mu ggwanga ki mu ggwanga Uganda. Ye Ssennyonjo ndowooza ye bimunyumira kubanga kasaaba nga abasumba abalumya omutwe sitaani kyeki lyessanyu lye. Naye kansooke nkuwe statement ya musumba Kiganda mu dakiika ntono nnyo nga 6 ate nkuddizeeyo olabe ebigambo Ssennyonjo bye yayogera ebiviiriddeko abasumba bano okuba nga ate bagamba gavumenti ereme kwefuula yeesirikidde wabula ate ebigambo bino bibeere bikulu kubanga we binaatuukirira ate tewali gwe bagenda kubanga ate banenya. Kale katukomewo. Kwe kubategeeza mu butongole nti tuvuddeyo ng'abakulembeze okubategeeza nti omusajja ayeeyita Joseph Rest Ssennyonjo amanyiddwa nga Bamusibe alina ekintu kyakulanga ekkanisa era yakiyita Olusi Church. Bw'aba ayogera abawulira batera okulowooza nti booli awo musumba kubanga ayambala nga bapasita ateekako n'omuvuunuzi nekyongera okulowooza abantu nti ono ateekwa kuba pasita bamanyi nti buli avuunulwa abeera pasita n'erinnya nalyo n'amala n'alyeteekako nti pasita n'eryekkanisa n'ateekako nti kyali. Twagala bategeeza mu butongole nti omwami ono tuludde nga tumuwulira ate era nga tumwetegereza kubanga kituuka katako okusooka okwetegereza ekintu nga tetunakikolako comment. Naye no Bayibuli nga bwegamba nti munaamala ne mubalabira ku bibala byabwe ndowooza ebibala kati biri clear. Bannayuganda bangi beewuunya byayogera okusooka byonna bwe ayalibadde mukama we Yesu mu statements nyingi amuvuma amuyita ka Yesu mungenda kalinda tekajja kujja ka Yesu ak'obugato n'obukanzu nijja kalinda tekalidda naye ngenda ayambadde nga pasita. Kati ndowooza aludde ng'abuzaabuza Bannayuganda era Bannayuganda bangi tebategeerawo nti abasamize be baamutuma okujja eno mu kyaki akolereyo effujjo balisibe ku balokole. Kati ndowooza balabye nga tusirise nnyo n'akitwala ku levo ndala era ffe ekyo si kye kyali tutiisiza kubanga kitudde ku levo ndala naye ate olw'okutya olw'obulamu bwa Bannayuganda ekinaatera obbabaako bwe yamaze n'alangirira nti ayise okusiiba emmanju w'ekkanisa ye waliyo ekibira bw'agamba bwe tuva ne twagala genda naffe tukirambuleko emyezi ena situmanya oba n'okutandika baatandika dda bayingire mu kibira emyezi ena naye mbw'aneegatta mu kusaba n'okusiiba kuno bw'aba mukazi eba musajja number 1 omukazi tajja nga ayambadde akaleega abasajja tebambala empale empanvu naye nga bagenda kubeera mu kibira ewali ensiri n'ebirala abakazi bambale sikaati nga si mpanvu nnyo tebateekamu empale n'abasajja tebateekamu underwear. Tugamba kuno era kukyali kusiiba oba egenda kubeera sexy bonanza kubanga ate empale bezibaga zasigadde waka banyegenyege eno lwaki yagitumye nyegenyege omulundi gumu nanga nti ataddewo nyegenyege nansana mu kibira ng'ate empale abantu bazireka waka bajja bali rede. Tugamba singa kibadde kikoma kufuna mbuto nti kinakoma kwekola mbuto twaligende waayo katugumiikirize naye abantu bano emyezi ena gye banaamala bana abakyali balamu bana batebafudde
olwo ffe tetulivunaanibwa omusango ogw'okuba nti tetwanyega tunawoza ekyatta omwami nakimanya nga bakubuuza lwaki tewakyogera tuli bannayuganda nammwe muli bannayuganda kino ekyo ne kigenze wala sivunanyizibwa baffe okutaasa obulamu bwa bannayuganda ffe tuli bubezi kati ba whistleblower mpozi n'okwesamula obuvunanyizibwa obwo ne gavumenti obutayongera kwogera nti oyo munnammwe mulokole munnammwe gavumenti girabudde abantu abo bafiirayo bajja kuba ku mutwe gwa gavumenti bannayuganda tubasaba abantu abo bafiirayo baba banje gavumenti ne Uganda police kubanga ffe tugirabudde ti akabi kaako kajja atutte bantu kubateeka mu katyabaga ekirala katyabaga kawerako ng'ogyeko omungi bwa sirimu ayinza okubeera emuganda kubayinza okwesiiga embuto okufa kubanga Kenya musajja era yatwala abantu bwate mu kibira nga yeetumya erinnya lya oba lyalira pasito bakabona bafaaza naye abantu bafunikira bafudde sitoli yekyali mpya nnyo mu mawulire yali Kenya bantu bangi bafiira mu kibira titwagala ekitubeeko wane Uganda ate mali mwekwase naye mwe abasumba lwaki mwasirika basirisi lwaki timwatugamba kati muvayo okumwegana nga bamaze kufa tumweganye emisana mwenanga mulaba nti omwami oyo si waffe kubanga ebyo si byaffe ebyo tetubikola era bwebikola tukwegana misana naye ekyo mukisa ate omulungi omwami ne bwe twali ffe sinavayo kumwegana ndowooza yavaayo bannayuganda n'abalaga kyali nga bagaa nti omuntu asoobye ate n'atomera endebe yasooba n'atomera endebe bwe yayita mukulu w'abasamize mu Uganda mu kyaki ye oba yali mukulu bamuyita bati oyo Jumba yamuyita Ssaabakabona kanisa n'agimukwasa tetunayo musumba mubasumba bonna mu Uganda yali ayisa omukulu w'abasamize ng'omugenyi omukulu mu kyaki ye n'agimukwasa oyo bwati situmulina nolwekyo no yeeyita bweyisi musumba naye nga tali ekkanisa ye agiyita bweyisi ekkanisa naye nga ssabo eriri modern ssabo eritali mu ssubi lino ndooza libuzabuza kuba lirimu amasannyalaze langi n'obutebe obulyawo ne tayirozi n'emizindaalo n'abavuunuzi kyekirivaako nenanyini naba nga ayambadde essuuti tali mu mbugo kati kyekiridde bannayuganda okulwawo nga babuza abazibu oba ssabo oba jjaaji naye ebyogerwa bayibuli gandi ekijjula mu mutima akamwa kyekoogera ebyogerwa nve abamu bitumala okuga nti lino ssabo lwakuba liri modern bassebo ne banyamwe bannamawulire okubategeeza nti omukulu oyo si waffe era kyonna ekiba ku bantu abo tekitukwatako gavumenti twagitegeeza mu butongole poliisi twagiwandikidde mu butongole RDC twabawadde ebbaluwa tebagezanga ne bamutubalako naye ate abo betuwandiikidde bannayuganda abantu bano bwe bafanga mubatwalanga mu kkooti nga bwe mwatwala Dorothy Kisaka nga muvunaana okulaga ejjalira ab'ekiteesi nabano bafanga gwe twawadde ebbaluwa ne gurupu ye ne ttiimu ye mubatwale mu kkooti mubavunaana obulamu bwa bannayuganda abafudde omukama bampeekuusa ndowooza ebigambo by'omusoma kigambo biwulidde sijja biddamu nnyo tebyetaaga kubanga menya naye njala tukitegere nti no olutalo olu wakati w'ekkanisa ate ne sitaani Yesu yagamba nti baliva mumwe ono Ssennyonjo yatandikanga akulaga nti ali ku Kristo kale ate afuuse mulabe waki mulabe wa Kristo so era ginavudde emabega yo nabagamba nti Ssennyonjo teyeetaaga kuwa budde naye ate tulina okuba nga tulabula waliyo bano abato abatabitegeera kati ate abafuuse butwa gye bali naye nga singa ekyo we twali mulese n'awoggana n'akoowa naye tuba tulina okuba nga tuluŋŋamya abantu baleme kuba nga ate babula kyekyaviiriddeko okuba nga ate omusumba Kiganda n'abalala bakola press conference byebigambo Ssennyonjo byayogera emabega awo kambikuddiremu katono nnyo ate tusobole okuba nga tweyongerayo kino kirango It's an announcement. ababadde tebazaala Those who are barren,
ababadde baadiba, those who are desolated, abaagala obufumbo, those who want marriages, abaagala ssente, those who want money, abakola emirimu nga tegijja, those who are not progressing in their abaliko work, amalogo, those have witchcraft on them, abaliko ebizibu eby'enjawulo. those have different problems. Ntegese ekiseera Prepare the moment ekya Katonda okubasumulula. of God delivering you. Tugenda kubeera mu maaso ga Mukama We are going to be before the Lord. mu nsiko wali emmanju mu kibira, Hey, in the bush behind in the forest, naye tugenda kumalawo emyezi 4. but we shall be there for 4 months. Buli muntu oteekwa kugira mu vesti, Everyone should come putting on a oba vest. mukazi oba musajja, Whether man or woman, oteekwa kugira mu you vesti. should put on a vest as you come. Toteekamu kaleega, Don't put on a bra. toteekamu kaleega. Don't put on a bra. Yambala vesti oba oli musajja Put oba on oli a vest mukazi. whether you're man or woman. Oyambale n'empale naye eteekwa okuba nga tetuuka wansi, You put on a short, that's eteekwa a kuba ya stretch. 3/4. You put on a 3/4 short. Toteekamu underwear. Don't even put in an underwear Toteekamu inside. nika. Don't put in a knicker inside. Tugenda mala emyezi We 4 are going to spend 4 months awo mu kibira. in the forest. Myezi 4 4 months. teri kulya, No eating, teri kunywa, no drinking. teri kwambala kukyusa You ngoye, shouldn't change your teri kumwa clothes. kyenyi, You shouldn't even shave your teri kusala hair. You nviiri, don't cut off your teri hair. kusenya. You shouldn't brush. Bw'onoomalako ebbanga If eryo, you finish that Katonda time, agenda kuwa omwana. God will give you a child. Katonda agenda kuwa omwami. God will give you a husband. Kale ebigambo bya Ssenyonjo obiwulidde. Ayita abantu abeetaaga obugagga bagende mu kibira. So Bakiganda agambye ono nyegenyege ayogera ekimu nti ali kutegeka nyegenyege kivulu ky'obuseegu aleme kwekwekera mu kuba nti abantu beetaaga ssente, simanyi mwetaaga abaana, simanyi mwetaaga mirimu, mujje nedda. Kubanga batu bayita nga bali bute, almost bute. Teri kaleega, teri andawaya, teri nika, teri kwa kusanirira, teri kunaaba. Oh Jesus, mu kibira awali buli kisolo, awali ensiri, abantu babeere we batu. So kye kiddirira bantu okuba nga ate bafa mu ngeri esaagirira. Omanyi abantu bafa mu ngeri bw'etyo, bimala kutuukawo abantu bagamba ate omusajja nayogera nga asaaga wano, abantu baba bafudde ng'ate tebasobola kuba nga badda. So obulamu bw'abantu kintu kikulu nnyo, kintu kikulu nnyo, era tulabula abantu. Eyo temugendayo. Oyo Ssenyonjo ali batwala mu bintu bye mutaategeere, byemugenda okuba nga ate mufiirwa obulamu, mufuna ebirwadde, mufuna embuto, kubanga mugenda beera bwereere. Kyekiddirira mwoyo wa kwaka. Gye bagamba kakati Mukama agambye gwe weebake n'oli yalina omukisa gwo. Gwe weebake n'oli yalina omukisa gwo. Biki ebinaddirira? Kubanga abantu bafuna embuto ze batamanyiiko bannyinizo n'ebirwadde eby'enjawulo. Ne besides that, n'abantu okuba nga bafiirwa obulamu. Kuba tosobola kutwala abantu mu kibira ekiridde enjala suwekityo bamaleyo ennaku 12 ng'ate tebagenda kulya. Tekisoboka. Olabira Sitaani Senkulu Mandwa ali ku mutwe gwa Ssenyonjo ayogera. So abantu bagamba ogenda, abantu bali desperate by the way. Mulimu n'abalokola abajja okugenda mu byekisiru ebyo. Kubanga embeera mbi, people are desperate. Bantu banoonya solution, banoonya kubeerwa. Bantu beera okubeera kuli mu Katonda. Kati buli we bawulira nabbi simanyi biki akubulira bewalidde ekiro. Ebyo abantu bakeera bukezi ku makyakola ki kugenda kwa people lack the word of God. Abantu babuze olw'okubula okutegeera oba okumanya mukitegeera. So basobanga kye bakoze nze nkisemba, naye ate nammwe abawulira ebigambo bino abeegayirize musabye omubiri gwa Kristo, because that is an attack. Woyita ku mukuto gwa TikTok banja bamusemba Ssenyonjo, banja bamubakinga. Kati wali abantu abatalina spirit of discernment. Bukasa balaba omuntu gwe bawagira ennyo alowooza oba kyeyayogera kituufu oba nedda. Ate Sitaani akozesa ebintu ebiri akozesa facts. Okitegeera? Akozesa facts. So agoyinza olowooza nti alombye Musumba Kiganda, alombye Kayanja, alombye naye aba alombye omubiri gwa Kristo okwetooloola ensi yonna oba eggwanga lyonna. Eyo damage gy'abakoozinze bangi abagenda okuba nga baziyizibwa okuba nga bayingira ki
bayina olugendo luno olw'okukkiriza olw'obulokozi. So okulabula era naawe oba osobola olabula munno mulabule. Kageza n'agenda ewa Ssenyonjo eri bagamba Saddaaka Busaddaasi. Sitaani talina bulamu, sitaani talina kaagaba, ejja kutta, kubba na kuzikiriza. Imagine osooka ogende mu kibira anaku 20 ng'oli bwereere nga toyambadde nga tolya okitega tonaaba. Imagine lunaku lumu luti nga tonaabye owulira ddala ekizibu kuba bamumala ne wiiki bantu bo ddala okola enkuba abantu basobola n'okumala wiiki nga tanaabye anti teri hiiti naye mu kibira. Imagine. So please Yesu yatulabula ate 24 nti 24 I think 24 ne bakugamba ali eno simanyi mu nsozo simanyi don't go togendayo. Era bino ebiro bannabbi b'obulimba bagenda beera bangi nnyo. Njukira ku COVID abantu babalise ettaka ly'ekiswa. Simanyi muliwonya COVID abantu babalisiza ebintu kubanga banoonya kubeerwa. Omuntu wawulira oli ng'ayogera ekintu alowooza ye mutuufu. Naye Mukama akuyambe akubikkule amansa ag'omwoyo olabe otegeere kiki kyennyini ekituufu ky'oteekeddwa okuba ng'okola ki ky'oteekeddwa okuba nga ate okola. Naye ono Ssenyonjo ye mumuveeko kuba kati awali kugaininga popularity ye kyayagala aboogereko mumwogereko againinge popularity. Okitegera TV zimukyaazi hali zino TV zonna oziraba Secular TV sitaani zonna yazikontroliga era nalabye abasanyuka bamukyazizza. Okitegeera kati bwayongera okubanga akwata endowooza azikasuka mu bantu waliwo abazigula ate ng'endowooza ze zennyini butwa bwennyini obwedde ki obwedde emirimu. Olowoola n'entapulita naye yeesiseemu alaba omusajja ebintu byayogerako alinga alinyiddwa ttempo alinga aliko emmandwa zennyini z'asinza. So tuba tusaba nti Ssenyonjo eyo lemena giyita kkanisa giyite essabo beera nga jjumba anti kati gwe n'ejjumba mmwe beebamu jjumba wamukwase mbwe ekkanisa n'agigulawo beera nga jjumba ye agamba musamize kakati gwe lema kwambala ddiba lya ndiga naye ng'ate munda oli musege. So banaye mubeere beegendereza mubeere bakalaba olutalo lukyagenda mu maaso tumanyi gye lunaggweera naye ate ffe tulina okukkiriza nti gye lunaggweera yonna Mukama ajja kuba yeetwalidde obuwanguzi. Sitaani tasobola newagezaako tasobola naye zino endiga ento zino zaateega zitalina maanyi ziteeyinza ennema kitegeera ezimu ziri under treatment bantu bali broken bakyajjanjabwa mitima so kalaate owabawo omusege ogujja gusanga omuntu waati ogulya buli owulira agajja balya buli kitegeera. So kale ndowooza kyekyo abasumba bo bavuddeyo ne baliriizinga press release ne bali ekiwandiiko oba ne bakubira gavumenti omulanga. Gavumenti weeyaayo temusirika busirisi mulinde Ssenyonjo amale kutwala abantu 3-4 bamale fiira mu kibira ate muveeyo mutunoonyereza nga saa zino mwalitandikidde ku ye kakati abantu 120 abantu manya bonna bagenda okujja naku 120 bagenda kubeerawo batya. Then let him answer. Alaying a strategy abantu bamanye engeri gye bagenda okusurvivingamu nga tebalina ngoye nga tebalya tebanaaba 120 days. Oba kisoboka tekisoboka ebyo bibadde Kenya wano abantu bafudde. People have lost lives, people have lost relatives and friends. Mukusaagirira Makenzi nga abantu abagamba mu bagenda mu ggulu oshegera bagenda mu ggulu basiibe tebalya natta abantu bayitirivu. So ekyo tetwagala kituukewa ebyali wano mu myaka gy'enkumi 2 awo bweteereyo ky'abantu
kakati Kibwetere ajja kudda neda ajja kudda mu ngeri eri yogamba enkomerero etuuse kamba sibiremu nedda Kibwetere naye ajja kujja mu ngeri empya ayinza okuba yoyo nkuba mpya kati amanyi guno muli people desperate people eager bantu banoonya sente banoonya ebizibu banoonya solutions kati ajja kugiramu eyo abantu kankuwe bajja okugenda mu bibira kankuwe people will go so kuba mulaba byayogera balowooza ategeera kumbe ziri mandu zizogera kama tukwebaza kubanga oli mulungi tusabire eggwanga lyaffe biri gwa Kristo kwetola ensi yonna bamayamba abantu wagula amaaso bategeera amazima era tubanyika mu ndagaano y'omusaayi gwo titeri plan zonna ez'omulabe zaawesa ezinalaba omukisa mu Kristo Yesu omwana wa Katonda bano tusabidde amina kale bagaza olunaku olungi mubeere bulungi ate era